Yes, mpola mpola natera tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Peter Ntambi Kimso Namalole Kiboya Maxudi Junior. Wewale kuba nti otambula naffe, wewale kuba nti osubscribinga ng'oya subscribinga ate nawe otandika kuba nti osubscribinga ngamba kikiro bino nti osubscribinga tutambule ffenna mpola mpolo. Olunaku lwa leero Daddy Andre ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nina Rose bakituuseko nkugambye olunaku lwa leero mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nina Rose ne Daddy Andre bakituuseko wetwogerera baagala kuba nti babyetuusaako mpola mpola. Webala kuba nti otambula naffe, webala kuba nti otwagala, webala kuba nti yes otambula naffe. Twakugamba nti tuleeta palapase, twasalawo kuba nti kutuusaako agamawulire gosinga okuba nti oyagala n'okuba nti oba oliawo gagwawo. Ebyakagwawo mu entertainment industry byakwewasa ssaawa zonna. Abantu batandise okuba nti basalawo ebyekyaye babikooye, so olwekyo byetugenda okuba nti kutuusaako mpola mpola. Promise Kenzo Rihanna Mary Mwebe ogamba otya baby, webala kuba nti otambula naffe. Tumiddeko bakyali bange mwenna abali e Dubai, big up on yourself. Bakyali bange abali e London, big up on yourself. Bakyali bange abali e Denmark, big up on yourself. Bakyali bange abali e Sweden, big up on yourself. Kampala Uganda Mbarara Day so Jinja mbatumiddeko. Namwe bakyali bange abali e Masindi ku Gatagulu City Leader, namwe mbatumiddeko. Bakyali bange abali e Kamuli Iganga n'ebitundu ebirala nyewo mbagamba nti big up on yourself. Ke kasiro kuba ntutambula ffenna n'abali mu kibuga Masaka Rukunjiri, namwe mbatumiddeko. Lunaku lwa leero omwana muwala okuva effort, omwana ono mutoolo bamuyita akababy Nina Rose nabwekityo yasazeewo kuba nti agenda mu mukwano gw'ekimemete ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Ojambo Andrew oba Ajambo Ojambo Andrew oba Andre. Omusajja ono Nina Rose y'omu ku bakyala oba oliawo ababadde bakyasize okuba nti bali jampe azze ayagalibwako abakyala ab'enjawulo oba abasajja ab'enjawulo mpola mpola, era nga Nina Rose y'omu ku bantu abasinga bwe badde bayita musege. Yabeerako ewa Pius Mayanja Palaso, n'afumbayo wiiki mwezi myaka, n'avaayo n'agendako ewa Migwizo Manizo, n'avaayo n'agendako oba mbu ewa Julize Kamyo, n'avaayo mpola mpola n'atabaala mu Boomback J.I. n'akwatamu mpola mpola, Muhanji Alex Muhanji naye n'akwatamu, bangi abakutte mu Jeff Chiwa Team No Sleep yonna mpola mpola yagenda mu maaso n'okuba nti ekwatamu mpola mpola. Yadde nga nte ne Daddy Andre naye bangi bakuttemu, bangi bakyala bangi abato n'abakulu abavayo kuba nti bamukwatamu mpola mpola. Wetwogerera system yakyuse dda, wetwogerera banono bakyuse dda, wetwogerera buli kimu kyatanyize upside down, wetwogerera banono balutuuseeko. Musajja mukulu amanyikiddwa nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Daddy Andre yasazeewo kuba nti lunaku lwa leero n'akyalako mu maka gaba Nina Rose. Wano nno tekyabadde kyangu. Nina Rose yasazeewo kuba nti adropinga abasajja bonna ababadde bamukwana oba oliawo ne Daddy Andre okuba nti adropinga abakyala bonna ababadde ayagalako oba ababadde bamukozesaako mpola mpola n'abantu abasuula. Leero lunaku lwa leero basobola okuba nti Nina Rose akyaza Daddy Andre mu maka gaabwe, naye nga tetumanyi oba hoyi muba mu kibuga Kampala, naye ng'ekikulu kiri nti bakyadde olunaku lwa leero era nga wanono kibadde masanyu meerere. Nina Rose agenze ewaabwe n'atandika okuba nti ayanjula omusajja ono. Nina Rose mu kwogerako eri baganda bagamba nti bangi banjagaddeko, bangi benjagaddeko, naye ababadde abatuufu babadde batono. Ono y'omu ku bavubuka oba y'omu ku basajja banjagaddeko abanyambye n'okuba nti nva ne ku biragalalagala. Omwana ono mwagala kuva ku ntobo y'omutima gwange. Daddy Andre y'omu ku bantu bensinga okuba nti abasinze okuba nti bankyusa mu life career yange n'okuba nti nkyusa obulamu bwange. Wano nno byonna Nina Rose agenze n'agamba nti ayagala asigale nti ayagala kuba nti atimba mukyala mukulu omusajja mukulu amanyikiddwa nga Daddy Andre ku bipande, ayagala amutimbe yonna amulange amuwe omukwano mu plenty, atandike okuba nti oba oliawo omukwano gwamuwa teyejjusa kuba nti amufuna. Wetwogerera Daddy Andre Nina Rose amututte era nga system mpola mpola. Wano nno ekintu kigenda mu maaso nga kitokota mpola mpola. Daddy Andre wetwogerera Nina Rose abaze okuba nti yamutwala era nga masanyu meerere mpola mpola, masanyu meerere. Wano we bijjira
ng'oboli abo bagamba nti Nina Rose ali lubuto twakitegerako twakuripotingirako wali eri emabega tugamba nti Nina Rose ali lubuto lwa Daddy Andre oluvannyuma okuba nti yava mu rehabilitation nga ebiragalagala enjaga emukubye buli kimu studio yagenda mu maaso n'okuba nti oboli awo afuna olubuto lwa Daddy Andre bino nno byonna agenda mu maaso n'okuba nti abikola nga bosi we yali amusayininza amanyikiddwa nga Sure Events tandaba kuba nti abyogerako oba kuba nti abimanya bwe yabimanya Nina Rose yatandika okuba nti afiiringa guilty n'okuba nti yekyanga mpolampola era nga twamaliza nga omugagga wa Sure Events omukulu oyo okuva mu kibuga wali Ebombo yes okuva mu kibuga Ebombo mu Gaza oba bagita Bengazi yes bakita Bombo ekibuga Bengazi wali Ebombo ankoyo Abadon Sultan wamugana Abadon Sultan yagenda mu maaso n'okuba nti asulawo Nina Rose kyamuyisa bubi nga te Nina Rose olyawo yali asaze okuba nti bamutekamu ssente empitirivu n'omusajja Bombak yasulawo Nina Rose tetumanyi ensonga lwaki naye ng'ate bonna bamulanga okuba nti oboliawo tali straight n'okuba nti oboliawo amalira ebiseera mu basajja batamuyamba so nga ate ebyokola bye balina ebingi wano nno Nina Rose yagenda mu maaso n'okuba nti afiirwa deal ne record labels endala baagenda mu maaso yadde nga bonna bamulekawo Andre yagenda mu maaso n'okuba nti amufunira yes omulimu oba amufunira record label naye gyali undersigned in that is Black Market Records mpola mulimu abayimbi nga Kentan Foloso mulimu Daddy Andre mulimu Bruno Ki n'abayimbi abalala mpola Freno egenda mu maaso ng'ekula mpola record label egenda mu maaso ng'ekula mpola era nga oboolyawo yasayinize almost abayimbi 10 aba Uganda abakabiso n'olwekyo Nina Rose y'omu ku bo abali signed naye ng'era boyfriend we yamutaddeyo lubadde olunaku lwaleero bano abaana basinze okuba nti bagenda mu byafaayo bano abaana basinze okuba nti oboolyawo buli kimu bakikola bakireka ebyekyayi basinze okuba nti babivaamu mpola ne baba nti bayingira mu system era nga betwogerera Daddy Andre atandise okuba nti ayolesa obusajja bano okuba nti boliawo bamuyita bapuleya ne Lavuniga bakikomya wanono kijja nga Daddy Andre yakavaayo okuba nti asuulawo omukyala mukulu amanyikiddwa nga Angela Katatumba era nga Angela Katatumba avuddeyo n'atandika okuba nti akolima Nina Rose kagamba nti omuwala oyo yajjanga ewa bba wange nga simanyi kyamwagaza nga bali awo ndowooza bajja kukola just music nakuba nti bakola nnyimba kumbe ng'ono omusege yali azze kuba nti atwala bba wange kinuma okuba nti oboliawo Nina Rose yali mukwano gwange eyali ttaanu wange yasobola okuba nti anzijjako omusajja eyali ow'ebirooto byange omusajja gwe nali njagala omusajja gwe nateekamu ssente zange omusajja gwe nasalawo okuba nti abeera part of me mpolampola n'aba nti amutwala naye era Angela Katatumba avudde n'agamba nti era ekyo tekimwesiguza mpozi nga Nina Rose naye talisted Angela Katatumba agambye nti kale omusajja Andre bamutwale naye ng'ate Nina Rose before kutwala Daddy Andre basooke babe nti beekereza kako kakasimu balabe status ya Andre bweyimiridde tujjukire nti Angela Katatumba yavaayo n'atugamba emabega gye buvuddeko nga bagamba nti oboliawo yes nti yasulawo Daddy Andre because teyagala kuba nti yeekebeza akawuka ka siriimu era nga wano bavaawo insinuation etandika okugamba nti oboliawo Daddy Andre mulwadde wa siriimu era nga waliwo n'omuyimbi omukyala yava mu kibuga ekya Germany kye bayita Berlin yavaayo n'okuba nti alumiriza Daddy Andre nti yamusiga akawuka ka siriimu bino nno bijja oluvannyuma lw'okuba nti Andre yalina essaga n'omuyimbi omuwala oboolyawo omukyala wa Atini Pro omukyala ono bamuyita Nadia Rania wano nno Nadia yavaayo n'atandika okuba nti agamba Andre nga bwe yamukozesa bino nno abayimbi bangi batandika okuba nti bakuba emmeeza n'okuba nti oboolyawo basitandinga with Daddy Andre mpolampola okumuyimbi okwali bakarokasiita n'abasigaddewo mpolampola Andre aze ayagala ku bakyala ab'enjawulo ogambye bakarokasiita yayagala kuno omukyala amanyikiddwa nga Angelina olwamala okuba nti oboolyawo yamummako ebintu yatandika okuba nti amubifinga era nga Angelina yali asoose okukola oluyimba lwe baakola ne Lydia Jasmine olumanyikiddwa nga Me and You wano nno Angelina olwagana okuba nti ate amagulu ge Andre agayingire mukyala musajja mukulu amanyikiddwa nga Daddy Andre yasala okuba nti agabira oluyimba luno olwolyawo omukyala asobola okuba nti ate amagulu n'agamuwaako oluyimba luno yalukola ne Lydia Jasmine era nga Lydia Jasmine naye mu periodi eyo lwafuna oluyimba olw'ettabu ennyo yasala okuba nti ayawukana ne bbaawe eyamanyikiddwa nga Bushington at the same time yali akola nga manager we twogerera Nina Rose ali mu system mpolampola bamututte era nga
Daddy Andre yali mu bintu by'omusajja ono kugambye omukutu guli gumu Uganda mu Kamoli gobawe kumirako bampita ntambi Kimso Namaluni Chibwe Max Studi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti osubscribinga webale kuba nti obali awo naffe otwesiga olibadde mu kuba nti oleka opinion yo mu comment section tufuna biki ebigenda mu maaso biki yes byolowooza ku nsonga zino zetutadde olowooza relationship ya Daddy Andre ne Nina Rose enalastinga forever oba bano ababiri bali mu kawani olowooza relationship ya Daddy Andre ne Nina Rose enalastinga forever oba bano ababiri bali mu kawani bye bye for now.